This can be Mr. Toyota, my friend. I am still your family. I'm still in our I'm not anywhere. So if you doubt that, put up your cameras and record that of me. I am still in our And you must understand, when it comes to 001, here comes the prodigal sons back into there. Yes. I was a prodigal. For a situation, I had my issues, but I. Hey, come in. Where the chair, man? When you give, it reflects back somehow. I'm very thankful. On just a moment, it's very, very challenging. The only people I think about right now is my babies and my family. But I could put my little kids there, you know. When you go to the world, this is how the world will go to you. I am thankful, very thankful. King out of the blue, you know, let's talk like family. You've done good things, so we have done good things for your family. Toyota, you know me. I'm a very, very simple person. But that is Uganda. They don't know. They don't know. And it is our duty to teach them. But I want to take this opportunity to see what those music I'm overwhelmed realistically. I thank the Almighty God for making us possible. I'll call you. Thank the Almighty God, from the bottom of my heart, on behalf of me and my family, and my children, that when you carry good souls with Holy Spirit. I thank you so. This can be Mr. Toyota, my friend. I am still your family. I'm still in our I'm not anywhere. So if you doubt that, put up your cameras and record that of me. I am still in our And you must understand, when it comes to 001, here comes the prodigal sons back into there. Yes. I was a prodigal. For a situation, I had my issues, but I. Hey, come in. Where the chair, man? When you give, it reflects back somehow. I'm very thankful. On just a moment, it's very, very challenging. The only people I think about right now is my babies and my family. But I could put my little kids there, you know. When you go to the world, this is how the world will go to you. I am thankful, very thankful. King out of the blue, you know, let's talk like family. You've done good things, so we have done good things for your family. Toyota, you know me. I'm a very, very simple person. But that is Uganda. They don't know. They don't know. And it is our duty to teach them. But I want to take this opportunity to see what those music I'm overwhelmed realistically. Okay. I thank the Almighty God for making us possible. I'll call you. Thank the Almighty God, from the bottom of my heart, on behalf of me and my family,
and my children. Kachina chimerekere chokulabirako eri abantu that we carry good souls will always get. I thank you so. Namakula akazi olususu ayina enjatika yatika ku lususu gwe wetaga ka oil akali ku Brenda's Beauty World. Lwaki buli mukyala yetaga ka oil kana akali ku Brenda's Beauty World kubanga tekeerusa abantu ate naawe abadde yeerusa ng'owulira okwoye era ka oil kano keekamu akagenda okuvuga olususu lwokaluzeeyo mu original ate osigale ng'ofaanana bulungi nnyo kati skin ye ekaddiye obulago obuyiiseyiise oyina olukanyanyolo otategeerekeka munnanga trabe essaawa zino gwe wetaaga ka oil akali ku Brenda's Beauty World. Singa oyina embalabe nga zikutawanyiza okumala ebbanga ddene nnyo tulina treatment ez'enjawulo ze tugenda okukuwa n'ennyongera okugamba nti ebizigo byonna ebiri ku Brenda's tebyerusa bantu. Kitegeeza nti ku Brenda's Beauty World tukuuma nnyo obutonde kati okwoyo okwecyanga nti omusana bwe gwaka n'ofuuka wa pinki ate ekiro n'ofuuka wa brown ate oba teweetaddeeko kizigo n'olyoka oyiwa oluntuntu. Nze nkutegeeza mukwano gwange nti ka oil weekali ku Brenda's ekizigo weekiri ebigenda okuyamba okufuuka ow'ensonga. Olumiddwa embalabe kyokka zikuleetedde enkovu ne buli ky'okozesa kikwerusa. Nkutegeeza mukwano gwange nti tulina treatment egenda okujjamu enkovu ate era nga toyeruse. Kakati gwalina obukyafu mu mubiri ku Brenda's tujjamu obukyafu bangi nnyo tutawaana n'emibiri gyaffe emibiri gukuluma osanyalala tokyategeerekeka. Ku Brenda's Beauty World tujjamu obukyafu. Olina gaasi mungi mu lubuto oyagala kusalako omugejjo omubiri gwe bwebaka bulungi ozuukuka weekangakanga mu tulo ate osumagira bw'otuula mu mmotoka bakuzuukusa nti ssebo ow'ekitiibwa tukutuusiza gy'olina okulaga olw'okuba nti omubiri gwe gujjudde obukyafu kikuleeta okusumagira. Kati nkutegeeza mukwano gwange nti ku Brenda's tukeneneramu obukyafu mu mubiri. Oyinza okuba ng'ovaamu olusu olubi mu mubiri gwo ng'omuntu ng'omukyala ng'omwami. Nze nkutegeeza nti ku Brenda's tujja kukenenulamu obukyafu. Naawe wennyini alina embalabe ebiseera ebisinga obungi embalabe zireeteddwa ebizigo bye twesiiga ku Brenda's oyigirizibwa ekizigo ky'oteekeddwa okwesiiga era embalabe ezimu ne zireetebwa emmere gye tulya. Kati bw'ojja ku Brenda's ntwala obudde n'enkusomesa biki by'oteekeddwa okulya okusobola okukuuma olususu lwo okwoyo okwambala makeup. Ku Brenda's tulina ka oil kogenda okwesiiga osigale ku mulembe ng'ofaanana bulungi ate ng'onyuma okutunuulira. N'ennyongera okukubiriza omuzadde abaana mubaleete ku Brenda's tubagunjule tubasomesa emirimu gino egigenda okubasobozesa okutondawo emirimu kati gyafuuse gyakkekwa. Bannaffe bangi bali laid off tebakyalina mirimu n'otunuulira omwana ow'obuwala ng'akuga nti ntudde okumala emyaka 3 wabula olinda omwami aleete omunnyo aleete sabbuuni ate agule n'emmere ate nga ne maama wo mu kyalo yeetaaga upkeep. Nze nkutegeeza nti weeveemu ojja osome osobole okuba nti osobola okutondawo omulimu akwoyo okwambala makeup. Ka oil weekali kakati gwakubye mugaba atategeerekeka. Munnange ka oil kano kagenda kuyamba. Brenda's Beauty World obamanyiko tulatwogere beba kafulu mu nsusu z'abaami n'abakyala ow'embalabe tezaalema okuvumulwa jangu olususu olusiwasiwa jangu ku Brenda ovumulwe obulwadde bw'ensusu bwonna wadde ebizigo byakwokya buli ajjayo amukolako. Brenda's Beauty World akafulu Brenda mugagga mukugu Brenda's balina waka mu nsusu buli ajjayo awonerawo. Brenda's Beauty World akafulu Brenda mukisa mugagga Brenda's balina waka mu nsusu